Okutandikira mu ssaza Kyaddondo abagoba ba bodaboda mu Kampala n'emiriraano batandise okukola ebikwekweto ku bannaabwe abajeemedde ebiragiro bya pulezidenti era abakwatibwa batwalibwa ku poliisi. Omusasi waffe Sharif Lukenge yalina ebikirawo. Omukulembeze w'eggwanga lino Uganda General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni olunaku olw'eggulo yawadde abagoba ba bodaboda sabbiiti emu yokka beetereze wabula n'enkya y'olunaku olwaleero abagoba ba bodaboda abamu babadde bakyalemedde ku nsonga ey'okutikka abantu ababiri ku bodaboda emu. Kino kiwaliriza abakulembeze ba bodaboda mu ggombolo etaano ezikola ekibuga Kampala omuli Kawempe, Nakawa, amasekkati ga Kampala, Makindi awamu ne Rubaga okutandika okwekolera ebikwekweto ku bagoba ba bodaboda. Era oyo asangibwa nga alina masiki nga teri mu mbeera nnungi, tugambe nti eddugala, oyo asangibwa nga tayambadde ngatto mu bigere wabula ayambadde bisapatu, abo bakwatibwa. Ate n'abatisa ababiri bakwatibwa. Abamu ku bakulembeze ba bodaboda be twogeddeko nabo batubuulidde embeera nti gye baalaba mu muggalo oguwedde ogwa 2 tebaagala kugiddamu. Tukoze kino olw'embeera eyatuukako ku muggalo ogwasookera ddala, tetwagala kuddamu kulabikira mu ggwanga Uganda okutwaliza awamu ku mulimu gwa bodaboda. Kati ensonga lwaki tuli ku makubo nga tukubiriza bannaffe okwambala masiki, okubeera nga bayonjo okuba nakyo kikulu. Bano abalina masiki eziddugala nakyo kyabulabe nnyo eri obulamu bw'omuntu ku kirwadde kya COVID-19. So ensonga lwaki tuli ku makubo Rubaga yenna tumwetoolodde okulaba nga owa boda yenna asangibwa nga alina abantu babiri ku pikipiki tumukwata ntumukwasa poliisi yo yemanyi ekyomukolera. Bano abakyafu bo tubabuulirira butebe balina okubanga balabika ku mulimu gwa bodaboda. Atalina masiki tumugamba n'agigula, agaana tumulagira dde gy'akola ki gy'ava. So tetugera kukkiriza muggalo kudda mu Rubaga oba mu mulimu gwa bodaboda kubanga kyatukoseza nnyo nnyini ddala abamu n'amaka gaffe gasasika olw'okuba nti twali tetukyalina kigulira magala eddiba. Ng'oggyeko bodaboda bw'otuuka ku miryango gya takisi mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala naddala mu paaka eya Usafi, aba Usafi basazeewo okuleeta bakuumaddembe bakwasise amateeka ag'abo ababadde bawaganyadde nga baganye okwambala masiki kw'ossa okunaaba mu ngalo nga tebannayingira paaka. Ku lwa 88 akatonnyeze 8 ey'obujjajja lwasa mayinja. Nze Lukenge Sharifu wano mu Kampala. Bannannyini masomero si bamativu n'okusalawo kwa gavumenti ya Uganda okuggalawo amasomero n'amatendekero amalala okumala ennaku 41 mu kwetangira ekirwadde lumiima mawuggwe. Agamu ku masomero gabadde gatandise okufuna abayizi abadde bagenda okusoma okutandika n'olwaleero ng'abaana mu bibiina okuli primary esooka ey'okubiri n'ey'okusatu wamu n'ebibiina ebiddirira ebyakamalirizo babadde bakuddamu olwaleero okusinziira ku nteekateeka ya gavumenti gye yafulumya gye buvuddeko. Wabula ne wandibadde nga minisitule y'ebyenjigiriza yabadde yaragidde abazadde wamu n'amasomero obutaggulawo okutuusa ng'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni amaze okwogerako eri ensi eno olunaku lw'eggulo, naye amasomero agamu gabadde gamaze okuggulawo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa mu kwogerako eri ensi eno mu kiro ekikeesezza olwaleero agambye nti amasomero galina okuggalawo bunnambiro okutandika n'olwaleero ku ssaawa 2 ez'okumakya okumala ennaku 42. Wabula abasomesa ne bannannyini masomero mu Uganda bagamba nti gavumenti terina kwekwasa masomero mbu tegakoze kimala, wabula nayo yennyini erina obunafu bwayo obw'okulemererwa okulondoola amasomero gano obulungi. Asadu Kirabira omu kubakulira amasomero g'obwannannyini agambye nti amasomero gafubye okuteekawo ebyetaago era okuddirira kwonna okubaddewo okuvudde ku balina okugalondoola obutafaayo kimala ne bagayaala nnyo. Obulwadde buno mu masomero agasinga agalimu abaana abadde n'ababoarding bava ewaka nga abazadde basaasaana, abamu tebeekuuma, tebawa kitiibwa ebyo ebiyambako okulabika nti omuntu afuna bulwadde. N'olwekyo bwe bava eyo bajja n'obulwadde ate ne bajja babusiiga bannaabwe mu masomero ne kituleetera ekizibu. N'olwekyo amasomero gano agali mixed n'agali purely galabika nga mukyalimu ebyetaaga okutereeza. Olwo nno twagala twongere ku community engagement, tulabe nti abazadde bano twongera okwogera nabo n'okunyweza engeri ki gye balina okukuumamu abaana bano ewaka, okwambala masiki ewaka n'okunaaba engalo nakyo kibeere nga kigambo kikulu nnyo kubanga n'abazadde ate tukizudde nga nabo ate basiiga abaana obulwadde. Naye tulowooza nti vaccination eno n'aba non-teaching staff mu masomero nabo babeera vaccinated, bateeka ku lukalala olwabo abalina okuvaccinatingibwa mu bwangu. Asadu Kirabira agamba nti ekyokuzzaawo omuggalo si kwe kusalawo okutuufu. Gavumenti yasazeewo naye tulowooza nti okusigala mu nkola
eya staggered nga bwe tubadde kibadde kijja kutusevinga akatyabaga ke tugenda okwolekera okutta generation kuba kati generation namba egenda kufa ekigambo si kya nsimbi zokka naye tulina n'okutunuulira ebizibu ebiri mu bantu tulina n'okusensitizinga abazadde nabo okuddayo ku buvunaanyizibwa bwabwe obw'okulabirira abaana twagala tukwasize wamu naye nga gavumenti etuzaayo ku staggered nti ebibiina bibiri bijje bisome biwummule nga bwe tubadde bwe kibanga kirabika nti eky'abaana bano abangi kijja kuleeta ekizibu ng'oboolyawo bwe kirengererwa ate n'okwongera surveillance okulaba nti gavumenti erengera wala eteekewo ttiimu okuva mu Ministry of Health and Education ttiimu ezo zituyambeko okujja mu masomero so si masomero kwewaaba. Yes, abawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa ekya UNATU Filbert Batsi Baguma agamba nti gavumenti ya Uganda erina kusooka kwongera maanyi mu nteekateeka ey'okugemesa abantu mu masomero essira ereme kuliteeka ku basomesa bokka. President yavuddeyo n'alagira nti buli musomesa ateekwa kugemebwa nga tadda mu kirasi. Ekyo kirungi kubanga ayagala obulamu bw'abasomesa naye wave empya ekwata nnyo abayizi abaana bato n'olwekyo tumusaba nga president bw'aba ayagala obulamu bw'abasomesa anoonye ssente mese buli muntu yenna abeera mu ssomero kutandika n'abasomesa abayizi nabo nani teaching staff ne support staff kubanga sinti abasomesa be basaasanya ekirwadde kiyinza okuleetibwa buli muntu yenna ng'ali mu ssomero n'olwekyo government enoonye ssente buli omu ayingira geeti y'essomero agemebwe awo tumanye nti obulamu bw'abasomesa abwagala bubeerewo bakole emirimu gyabwe. Musaza Busiro bannakibiina ky'NRM okuva ku byalo 23 ebikola Town Council y'Ekatabi mu Ntebe batandise kaweefube okutereeza ebizibu abalonzi bye baabategeeza mu kuwenjakalwa ak'omwaka 2021 mwe baawangulira ebifo 6 byokka ku ebyanamu 6 ebikola olukiiko lwa Town Council eyo. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikirawo. Ekibiina kya National Resistance Movement mu Town Council ey'Ekatabi akulembeddwamu eyakwatira NRM bendera ku kifo ky'obwa ssentebe wa LC yokusatu Tom Byalugaba era ng'enteekateeka eno ajanjulidde abawagizi b'ekibiina kya NRM abakuŋŋaanidde ku Tagi Educational Center e Bunono Kabaale ku kabaga ak'okujaguza ekiseera kye bayitamu eky'okuwenja akalulu n'okuyozaayoza bakansala 6 bokka abayitamu kwabo 46 abalina okutuula mu lukiiko lwa Town Council ey'Ekatabi. Byalugaba Tom atutegeezezza nti ekimu ku byaviirako bannakibiina kya NRM obutakola bulungi mu kalulu kano zaali ntalo wakati w'abakulembeze n'abo abaali beesimbyewo era ng'emu ku nteekateeka z'abaze ze z'okuzzaawo emitima gy'abawagizi okuva mu kiseera ky'akalulu. Parish ya Kabaale era bwasinga okuwangula ba councillors mu kitundu kino kubanga tubaddemu n'obuzibu obwa small wrangles mu leadership yaffe ya NRM naye twagala tukuzimba kibiina kyaffe naddala nga abantu batesemu obwesigwa ne batteeka mu office area y'Ekatabi eno tugemu twezimbe tuve mu wrangles bino ebyokugamba nti sigenda kujja kubanga gundi gyali sigenda kukola kubanga gundi gyali gundi yali ya ssente z'ekibiina simanyi ono yazibba ono chairperson yabba ssente omulala nabba kino ebyo byonna tujja kulaba engeri gye tunabihandulingamu. Omu ku bakansala ababadde mu kujaguza kuno Sekidde Umaru atutegeezezza nti emu ku nteekateeka ezamuyambako okuwangula akalulu kano kwe kutuusa eddoboozi lye ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka era asiimye nnyo enteekateeka eyakolebwa gy'agambye nti yaviirako n'okuwangula kwe. Nasanga okusoomozebwa kw'amazzi nga Sekidde Umaru okusinza ku kala gye nali nzigiddeko olwawo evene yaliwo ereediyo eno yali ddoboozi lyange nnyo okulaba nti nno nfuuka kino kyendi ngenda kumira nnyo ku nsonga z'abavubuka neyanza neyanzeeke awangale ayi Ssaabasajja Kabaka. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Ate mu ssaza Mawogola abakolera ku kizimbe okuli yafeesi eya nnyini ntebe wa disitulikiti ey'Essembabule basobeddwa olw'ekizimbe obutaba na kaabuyonjo. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Sekabiito yalina ebikira ku bino.
Office za ssentebe wa district eno zaali ku kizimbe okuli Lukiiko Hall ne zisengula ne ziteekwa ku kizimbe ekyali ekya kkooti okuliraana ekisaawe eky'omupiira. Ekizimbe kino district yali ekiddaabiriza era olwaggwa abadde ssentebe wa district eno eri Muhumuza n'asalawo ofiisi ye awamu n'ey'omumyuka we zisengulwe era kino kyakolebwa mangu nnyo. Amyuka ssentebe wa district eno Judy Kiganda Seggai agambye nti embeera gye bali musinnungi ku kizimbe kino kubanga tekuli kabuyonjo abageji ababeera babakyalidde ssaako n'abantu abalala babeera bazze ku nsonga zaabwe beekuniza. Judy Kiganda Seggai agambye nti kati nabo batambula butambuzi ne bagenda mu kabuyonjo ez'ebitongole ebirala ekintu ekitali kirungi n'asaba omukubiriza w'olukiiko luno awamu n'akulira eby'ekikugu n'abakozi ensonga eno okugitwala nga nkulu nnyo. Ye Speaker wa district eno Haji Elias Kasozi agambye nti ensonga eno nkulu nnyo ate terinda n'asaba kaawo okugikolako amangu ssentebe n'abakiise be basobole okukola emirimu gyabwe nga tewali atataaganyizibwa n'omu. Nze Jimesa Kabito kula CBS wano Essembabule. Musaza Butambala omwami wa Kabaka ow'essaza Butambala Katambala Haji Magala Sulaimani asabye abayizi bonna abamaliriza emisomo gyabwe okuba abayiiya kibayamba okutuuka ku biruubirirwa byabwe eby'okubeera obulungi mu maaso. Katambala Magala Sulaimani bino abyogeredde ku kabaga ak'okutikkira Swaraati Naggujja muwala wa Sheikh Abdallah Semmambo omumyuka wa Mufti wa Uganda ku kyalo Simba mu gombola y'ekibibi mu ssaza Butambala. Muzikirize ntwala omukisa guno okuwozaayoza bano abalina kye batuuseeko okusoma kwerekereza naye njagala okubategeeza bavubuka nti omuganda agamba nti okuwummula si kutuuka nabwe kityo wano temutuuse wabula muyina okubeera nga mutandika. This is a stepping stone jiyinja okuyimirirwa mulengere ebiri ewala nabwe kityo mwongere bwongezi maanyi. Ensi eno si nyangu. Obuvunaanyizibwa bw'abazadde wano we bukomye, obuvunaanyizibwa busigadde bwammwe. Munoonye emirimu, temunyooma mirimu, mubeere batetenkanya kye kisinga obukulu. Kubanga ekyamazima tewali mulimu guli awo guli defined. Habula mugenda kutandika kuyiiya koza bwongo. Wano bye musoma mubirese mu kibiina. Naye ate mugenze mu nsi okulaba nga mutandika obuyiiya. Anaayiiya ajja kubeera bulungi. Munaasigala bwe mutyo mujja kufeeba nakyo. Omumyuka wa Mufti wa Uganda Sheikh Abdallah Semmambo asabye abayizi abasomye okutambula n'obukulembeze obutandise okukyuka ennyo olwa tekinologiya ayizibwa buli olukya. 2040 emyaka 2 okuva ki kati ensi ejja kuba ekyuse okusinga emyaka 10 kyemaze. Okugenda emyaka tumalawo mu kkubo essaawa 3:4 naye mu 2040 tujja kutuba tumalawo eddakiika 2 olw'ensi gyekola ki gyeraga. Olwekyo njagala kukubiriza abazadde mwenna ekitukozesa emikolo gino twagala kulaga misaayi mito okusoma kikulu. Olwekyo okusoma kintu kya kitiibwa nga imaamu bwe yakoze eki. Naye nze njagadde bagamba nti essaawa ya leero muleke kulaba bintu bino nga mubiyisaamu amaaso. Abantu mulina amasimu mulabanga ebintu by'okusaaga naye mathematics ali awo. Mu ngeri y'emu Katambala Magala Sulaimani era yeetabye ku mukolo ogw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ennyumba ey'omusumba w'e Bugobango Ngando mu ssaza Butambala era wanaasabye abantu babeere bumu kimuyambeko okumwanguyiza ku mirimu gy'okuzimba essaza lino. Njagala okwebaza abateesiteesi b'enteekateeka eno kubeera nga mwatuyise tubeere nga tukwataganyiza wamu tuzimbe essinzizo lino ate era n'okuzimba Obuganda. Kale nno njagala okukubiriza abantu ba Buganda mwenna okusooka olw'okukola ennyo kubanga bino byonna byetaagisa maanyi gaffe. Tukolere wamu twezimbe. Ekyokubiri kwe kubeera nga tulina obumu. Nnyabo Levulangi tukozeemu obumu mu nteekateeka z'Obwakabaka tuyinamu ensonga semasonga. N'ensonga ey'okuna y'ey'obumu otukoze bulungi. Kusembeza abantu bano bonna Bahaji mbalaba bonna abantu ba Kabaka obaleese wamu. Nze nno nyanguyiza omulimu kinyanguyira nga ntandikidde wano abantu okubategeeza nti Kabaka abaagala muli bumu. Kale nno genda mu maaso n'enteekateeka eyo. Ebintu bino tukoma kubizimba buzimbi wabula tubirabirire. Mulabirire ebintu ebizimbwa abantu sobole okubeera nga tutuwala ensi yaffe maaso. Omusumba w'e Bugobango Ngando Butambala Nalongo Nansubuga Kachebezi agambye nti beetaaga ensimbi obukadde 9 okuzimba ennyumba eyo.
Nga tukyali mu ssaza Butambala, amyuka omubaka wa gavumenti atuula e Butambala Ssaalongo Kalema Fred Paxi asabye abatuuze b'e Gomba bamanye ebirungi ebiri mu bibiina by'obwegassi kibayamba okukulaakulana. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikirawo. RDC Ssaalongo Kalema Fred Paxi yasinzidde ku mukolo ogw'okusomesa abatuuze b'e Gomba abeegattira mu kibiina eky'ebyenkulaakulana Kimukama Afaayo Development Group abeekanoni mu disitulikiti y'e Gomba ng'era baakozesezza omusomo ogwo okuggalawo omwaka gwabwe ogw'okutereka wamu n'okwewula ng'omukolo gwabadde mu ttawuni y'e Kanoni. RDC Ssaalongo Kalema Fred Paxi agambye nti abantu bangi bagayaliridde nnyo enkola ey'okukolera awamu so nga ate buli abantu bwe beegatta n'okuba obumu kiwa ebyamaguzi akatale naawe ekyokulabirako ekyensi ezikulaakulanye nga China. Ate yabadde omusomesa omukulu ng'era yeebuuzibwako mu kuteekateeka n'okuddukanya ebibiina by'obwegassi. Musomesa Kanaakulya Frank asabye abantu abeegattira mu bibiina nti ebibiina babifeeko nnyo nga nabo babitwala ng'omulimu. Njagala kukibategeeza nti bizinesi zonna eziri ku kyalo kino mwe muziyivirizaawo kaŋŋambe bukyayendi mwe mugulako ennyama. Bwe muba mulina emikolo egy'okuwasa mwe mubeera ne tenti mwe muzipangisa era muzipangisa ku bitundu ebyo. Ate nga ye mwe bennyini bammemba ba Mukama Afaayo. Ekyo kitegeeza ki? Nti mwe bwe mumala okwegatta ne muba nga mwe mukoze ekyalo kyammwe. Ekyalo kyammwe kye bayita Mukama Afaayo mwe mukyekoledde. Musobola okusalawo nti kiffe kino kyekika kyaffe ekyendiga kya Mukama Afaayo. Kyekika kyaffe. Buli bizinesi eri ku kitundu kino nga ya mugaso mwe musobola okugikola. Ne muba nga mwe mwekolako, mwe mwegulako, mwe mwetunza. Obwegassi ekimu kubikulaakulanyiza China okusipiidi ennene kwe kuba nti bo tebalowooza ku banka yansi yonna era bo tebagimanyi. Bo balina banka yansi yonna eyaabwe kubanga bali mu bantu kumbi obuwumbi 2. Tebalina nsonga yonna lwaki baagala baneiba. Abatandisi b'ekibiina ki Mukama Afaayo Development Group okuli Naalongo Kakoni Jane ne Nalugo Justin ab'omu ttawuni ey'e Kanoni bagambye nti okuva bwe batondawo ekibiina kyabwe ekyo tibakifunyeemu nga bayita mu nteekateeka ey'okutereka wamu n'okwewula. Lwa CBS nze Patrick Serugo. Ate mu ssaza Buweekula abakulembeze b'e Mubende batandise okutuusa amasannyalaze n'amazzi ku bantu b'omu byalo mu kaweefube okuyambako okutumbula ebyenfuna by'abatuuze. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu yalina ebisingawo. Meeyo wa East Division Kawuma Charles ategeezezza nti enteekateeka eno bagenda gitambuza emiruka gyonna egikola East Division mu Mubende Municipality. Annyonnyodde nti kyewuunyisa okulaba ng'ebitundu bino byadda mu kibuga naye ng'abatuuze bangi bali mu kubonaabona nga tebalina mazzi ga mayonjo era nga kino kibaviirako okukozesa ag'ebidiba agabaviiriddeko okukwatibwa endwadde eziva kukozesa amazzi amakyafu. Agasseeko nti bangi nakubba mu bitundu bino balemeddwa okutuuka ku nkulaakulana eyannamaddala olw'ebbula ly'amasannyalaze nga babiri mu kibululu. Kyagambye nti agenda kufuba nnyo okulaba ng'akirwanyisa mu kisanja kye kino okulaba nga abatuuze bano batuusibwako enkulaakulana. Kubeera ebinyigiriza ennyo abantu. Asofa amazzi gatambudde we twogerera obudde buno galinako we gatuuse emiruka egibadde gitannafuna ndowooza gukyali obubi gwa kawummulwa naye nabwo tugenda kulwana mu gino emyaka 5 okulaba nga wetumalirayo nga kawummulwa naye yemu kwezi ezitakyakaaba na kizibu ky'amazzi sako n'amasannyalaze. Ssebuufu Baana ba Kintu, CBS FM e Mubende. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze.